Kkooti y'amaka eweddewo, omulongo Sarah Babirye abiwumudde, bibiino mbikuletedde ate ye omuyimbi Stecia Mayanja ali mu kagaali. Ensonga lwaki ali mu kagaali n'amawulire amalala mangi gabera ku Clarity Source 256. Nkwebaza gwe omulungi subscriber waffe omulimu gwokola okubeera nga bofuna information odduka buddusi okakasize wano oba ddala bye bagamba bituufu. Ku lunaku olwaleero twagala okujjukira omugenzi Principal Job Kafero giweze emyaka 15 nga bambi yatuzaawako naye nga ye music we akyakolera ddala ebyamaanyi. Katutandikirawo ku saidi y'omukyala omulongo Sarah Babirye. Munnange omukyala ono y'omu ku bantu nga bayina sse mu media. Kyeŋŋamba y'omu ku bantu ab'amaanyi era ebintu bye bannaaye abantu bamukkiririzaamu. Bwe guba musomo ajjuza n'ateekako ne tenti ewalala n'ebikomera n'asiba abalala n'abagoba. Munnange amawulire genjagala okugamba nti program gy'abadde akola ku TV eya Star TV ne Star Radio ali ne ku UBC munnange yandibeera ng'egenda kuggwawo anti omukyala ye yagambye kambiwummule. Munaye njagala okugamba nti ye ekyategeeza ensonga lwaki agenda biwummula. Program gy'abadde akola eya kkooti y'amaka munnange yagamba erimu pressure nnyingi ate munnange ye program eno ya bbeeyi akomekeya nga n'akasimbi akatini kalina ate akataddemu mu programu nakyokka ate n'afunamu n'obulwadde ku nkomerero ya byonna kubanga yafuna obulwadde bwa pressure. N'agamba n'emabegako emmotoka ye yalumbirwa abantu be ataategeera nga bali mu kuteeka obulamu bwe mu lusuubo. N'agamba bino byonna ebintu embitunulamu bannange siraba kinzisa. Era bw'atyo omulongo Sarah Babirye munnange programu eya kkooti y'amaka yandibeera nga asazeewo agiwummule. Ensonga zaawa za bulamu bwe ebyobulamu bwe si birungi kubanga okuva mu mwaka gwa 2003 abadde ku nsonga z'abantu kugezaako batereza naye ate obulamu bwe ye bwe bugenze mu matiga. Eyo katusaba omukyala Sarah Babirye aleme biwummula kyo tukimusaba busabi kubanga bantu bangi abamuyinamu essuubi abalowooza nti ye yayinza okubeera nga yagenda okubajja mu mbeera gye balimu. Eyo nayo ngendako kujjayo nkutwaleko ku mukyala eyakola ensimbi neyeyagala. Omukyala amanyi kyekitegeeza okubeera nga ayina ensimbi. Omukyala ye gwe mutalina kye mugamba ye atatya biduduma atayagala kumanya mbu ate nali munaye omukyala Zari Hassan gwe njogerako. Bantu bangi bagamba it will end in tears era finally munnange ekya endinga in tears ekya Zari Hassan n'omwami Gike Kopa. Naye munnange obutalonzalonza obutawanvu yambooza omukyala tewali kye mugamba. Ebyo mwalaba ebya Gike Kopa munaye naye byagwawo ddaka kati wetwogera tulina fomu ndala nnyo. Omukyala ono munaye waliwo akatambi akabadde ka trending ako social media ng'alina omulenzi muyite omuvubuka nga wa myaka 2 ng'ekinene nnyo abamumanyi we bamubazeebazeemu omuvubuka oyo bagambye taweza 25. Munnange omukyala ono abadde n'omulenzi ono wali eri ku airport munnaye nga bakola batya nga badigira nga beeyagala. Tebakomyawo ne mu club ne bagenda omulenzi ne yeekola ebintu bitya n'alumya Gike Kopa bitya munnange ng'ebifaananyi bw'obiraba nze sirimba soogera byanjanja. Omwami gwe njogerako yoyo gw'olaba aliko aro oyo omuvubuka oyo gwe nsonzeeko oyo munnange kati ye latest bwe tugamba emmotoka erabika eyakafuluma mu bondi oyo gw'olengerakawo munnange kakati Zari Hassan we bali naye. Naye munnange ebyo byonna ffe tewali kye mutugamba kubanga omukyala bwe yabuuziddwa ku nsonga z'omuvubuka oyo gw'olabako aro oyo ayambadde white yagambye bannange siri answerable to anybody n'olw'ensonga eyo munneesonyiwe nakola ssente zange ndi wa ddembe okwagala omuntu yenna gwe njagadde kola ssente gwe weeyagala. Zari Hassan bw'atyo bw'agamba nga tuzzeko ew'omukyala Hon Nambooze bakireke. Munnange omukyala ono ku nsonga za Sheebah kalungi zitudde abantu abanene n'abapya abawanvu n'abatini n'omukyala ono gye zimusitulidde. Yagambye bannange si kituufu okukwatira abakazi oba okubakwata olw'okuba musinziira ku nnyambala yaabwe. Naye ate ye omukyala yeeyongedde maaso n'agamba nze emphasizinga abakyala kye mbagamba nti mulekerawo okwambala obubi era n'agamba n'abantu kati muyina ekyokukola. Omukyala Honorable ye yagambye nti abayimbi ab'enjawulo abambala obubi basibwe era abantu n'abagamba bayina etteeka okuva mu constitution eribawagira okubeera nga baloopa omuyimbi yenna abeera ayambadde obubi. That's all we had about Hon Nambooze bakireke nga tuzzeeko ku bali olutalo lubindabinda bannange olutalo lw'akalulu lwogezza ebyama anti nze saagala kubeerako side gye neekubira njagala nkubulire nti omukulu King Saha yayabizza ebyama. Yagambye bebe kulu ffe katukubuulira amazima toyina ky'otugamba.
Omukulu King Saha yagambye kayabye ebyama oba ekijja kijja mwetegefu okukifeesi nga yagambye nti omukulu gwe mulaba omwami oyo Bebe Cool yagambye bannange gwe ebintu byenkumanyiko nga bingi lwaki tonneesonyiwa kubanga n'ebintu ebyakuweebwa okutwalayo ewa Zuena mukwano gwange gwewala nakati gw'otayagala dolabako Bobi Wine ye yabikuwa Nimba bwe mbeera Nimba leeta bwina alaga nti Nimba munnange omukulu King Saha yakakasa nti n'ebintu ebyajja Zuena ewaabwe okudda ewa Bebe Cool omukulu Bobi Wine Bobi Kyagulanyi ye yabiwa omwami Sali oba muyite Bebe Cool ebintu bino bannange gye binaggwera nze simanye nakumanya katuyinda omukulu Bebe Cool ye bwe yeewozako nabyo njabikuwa ate yo nayo nagambye stories zonna ngenda kuzikuwa obutalekayo yadde n'emu omukyala Stecia Mayanja bambi Hajat waffe embeera ye ey'ebyobulamu sinungi yadde n'akadakiika n'akamu anti kati shows zonna ze bamubukingako munnanga ayimbira mu kagaali okugulu kwe okwa side eya left kwafunyemu obuzibu newankubadde nga ffe aba Clarity Source 256 tetunaba kutegeera nsonga ntuufu naye nga kyo kyetukakasa nti yo omukyala yafunyemu obuzibu mu kugulu ke era yagenza maaso wali eri ku page n'agamba nti thank you Allah for giving me another chance n'agamba yabadde wali eri ku ddwaliro ennakasero munnange nga gyafuna obujjanjabi okusobola okubeera nga ate evivi liwona katusabe Mukama bambi amusuuse kubanga ffe tumwagala ayimba bulungi nnyo nnyini ddala wabula katusabe Mukama Katonda amusuuse bambi omukyalo oyo bye tubadde tulina olunaku olwaleero munnange ne kugamba subscriber ffe okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe atanaba subscribing please subscribe onyige ne notification bell ebya information obitukwase